Nansi waffe yabadde akola emulago ow'emyaka 32 bwe yasooka okulwala ng'ennaku z'omwezi 2 n'ajjanjabibwa naye teyakomaawo n'agenda mu Saidina Abubakar Clinic oba hospital e Matugga n'avaayo n'agenda n'Embaale. Bwe yatuuka eyo n'aba bubi n'akomawo ne bamuwa ekitanda mulago we yafiiridde ng'ennaku z'omwezi 29 naye bamuggyeeko sampo era omusaayi gwagwagiddwako ne gukakasa nti omulwadde ono yafudde n'obulwadde bwa Ebola ekika kye tuyita Sudan. Omulwadde ono nga bwe mbabuulidde abadde akola ne banne be tumaze okumanya n'abamujjanja bawonna Mulago, Saidina Hospital n'Embaale be tumaze okufuna ate be tumaze okuteeka mu isolation. Obulwadde bwa Ebola twagala tujjukiza abantu abatuulira nti obulwadde obwo bukwata ate butta. Bukwata ng'obujja ku muntu omulwadde bw'aba alina obubonero obulaga obubonero buno bwe ngenda okwogerako. Bw'aba alina omusujja ng'akoowa, ekifuba kimuluma, oba diarrhea, oba okusesema, oba okutandika okuvaamu omusaayi mu bitundu byonna eby'omubiri. Obulwadde buno okuva olw'okwatibwa okutuuka lw'otandika okulaga obubonero kye tuyita incubation period kimala weeks 3 ennaku 21. N'olwekyo abantu baffe be tuba tutadde mu isolation era balina okumala ennaku ezo nga tulaba oba banaafuna obubonero. Okuvaamu omusaayi ke kabonero akasingirayo ddala okusembayo era oli bwakutuukako ng'omusaayi gutandise okufuluma omanya nti abadde aludde n'obubonero buno oba n'obulwadde buno. Minisitule ekozeewo ki? Bwe twafunye amawulire gano okwaactivatinga tukiyita tutya mu nsonyiwe manyi twafuuka abazungu ennaku zino. So ne tuzuukusa incident management oba tiimu ekola ku byo ebigwa bitalaze especially mu byobulamu mu by'endwadde zino ezisiiga. So bwe twamaze okuzuukusa ttiimu zaffe ne bagenda e Mulago ne batandika okunoonya bonna abaalaba omulwadde ono abadde bakola naye ne bagenda mu Saidina Abubakar Islamic Hospital nabo ne bamanyayo abantu abajjanjaba omulwadde ono era abalala wenjogerera bali Mbaale banoonyereza abantu bonna abakwatibwa ku mulwadde ono. Omulambo gwe tetwaguwadde baŋŋanda be. Omulambo ogwo twaguganya okugutwala era abasawo baffe abakugu mu kukola ku ebyo ebya Ebola be bamututte okugenda okumuziika. Contact n'omulwadde ono kati twakafuna abantu 45. Ekirala tutaddewo entegeka egenda abantu abalina obubonero obw'obulwadde tugenda kuba nga tubateeka mu ddwaliro lyaffe eryo twazimba erya isolation center eriri e Mulago. Abannaba tebanakufuna bubonero naye nga tuba isolating tufunye awalala we tugenda okubateeka abaawano ate n'ab'Embaale.